Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku Bukedde TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wonze Lubega Michael. Enkuba eya Museenene ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Era enkya ya leero mu ssaawa 24 ze twakakuba amabega, Jinja yabadde wezezza milimitaazi 16 n'akatundu kamu, Kampala milimitaazi 12.2, Arua milimitaazi 14 n'obutundu 4, so nga ate yo mu Ntebe zaweze milimitaazi 6. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa. Omunno nga mwotwalidde n'eggwanga lyaffe Uganda, ekireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ya leero tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe, okkosa n'ebitundu ebimu ebiri mu bukiikakkono. Ebitundu ebiri mu masekkati n'ebitundu ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti nno akasana kajja keera kwaka nga bwe kakubaakubamu. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka, era tusuubirayo enkuba okutonnya nga mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti nno wajja kubeera nga enkuba etonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu. Lyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'ekkotido, so nga ate ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'okitwalidde, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Ate olwo yo mu nsozi ez'e ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 21. Bwe tweyongerayo emitala w'amayanja mu Paris tusuubira obudde okubeera bwekiddedde nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 14. So nga ate yo mu Dubai tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 34. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Bukedde TV n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.